Kampala Parents njagala okubeebaza. Omanyi omuntu akuwa woosula akusanze n'akuwa emmere akusanze n'akuwa ekyokwebikka oli eyakuwa woosula y'entandikwa ya buli kimu. So twagala kubeebaza Kampala Parents mwebale nnyo mwebale ddala mwebale na kuyamba mwana ono. Tulinamu ekirowoozo ekijja nti omwana abaana bwe babatwala mwagala kulangirako bulangizi bikoze bitya ne mbawa n'obudde omwana n'asoma. So mwebale nnyo mwebalire ddala kusomesa baana mwebale kusomesa fresh kid huyo yajeyo points 11 bannange tukuyozaayoza baby boy aggregates 11 tukuyozaayoza Felisa suppose yali yatuula dda Felisa ali museeke ali mu secondary didn't Felisa sit for senior 4 nedda nnyabo aligenze mu senior 2 ali kisaase wa Honorable Latif bambi tweyanze then omulala is Kabaka Mwanga omulala is Kabaka Mwanga Kabaka Mwanga twamufunira yali ava Lakayi kakati omwana oyo mulaba mugezi yafunye points 10 aggregates 17 naye Kabaka Mwanga twamufunira agenda kusomanga n'oluzungu talumanyi mizijukira ne wasooka okola interview ye after one time Kabaka Mwanga asobola okwogera oluzungu tugenda tufuna obuzibu ku ssomero Kabaka Mwanga ayagala bwedi prefect nga n'essomero likkiriza nga essomero lirina okukolamu ku bwannakyemalira of course yalayiza oluzungu naye nga we tugenda mu representation ogenda tumutwala essomero bedi boy bagende nga essomero liyinza obutakiikirirwa bulungi ng'amaanyi gamuwala so twagenza okumaliza okutuula essomero yaligenda mu P6 yasangibwa agenda mu P7 ne bagamba tumuzeemu kati abaana omwana oyo yasomye bulungi kati bamuzaamu P6 then n'atuula P7 yafunye aggregates kubanga olaba fresh kid oyo tomulaba ne yandigenze mu ssomero nga ddungi abadde yingira P6 wandibaddewo challenge yabadde n'ebbanga kubanga omwana yeetaaga ebbanga okukakinga up so era nawo njagala kwebaza brain parents njagala kwebaza director ali awo UK weebale nnyo okuwa Kabaka Mwanga mukisa etata yawankubiddeko ejjessimu mystical nagirabye late wankubiddeko mwami Luyinda nkubuuzizzaako aweera akaayi kale ogenda bane mwafunye bad bulaka jona wa bad bulaka naye yatuula yasomye bulungi nnyo ye jona yafunye njagala yampa sponsorship ya Kabaka Mwanga eyaseeke mumpeeyo gwe jona aliwa nina mwami wa kinumye nnyo St Peters atansabayo Kabaka Mwanga agende mu secondary agende mu secondary John oyo story ya maama we John oyo gola maama we yali amanyi kinkoze bubi nnyo bambi bannange PCDN muwala we senga kale bane bw'okuba ojjako TV eyo ne batakujjako batuwa mwana wa PCDN nga mutuwa mwana wa PCDN bannaye bw'okuba jjako TV